Kasita ne Fefebuzi. Fefebuzi yebba wa Kalokasiita gwe kitegeere bw'otyo. Kati nanyini mu lubuto Fefe yamumanyi. Fefe ye dikoyi ye yaleeta omugagga. Kugundi wamulabyewo Fefebuzi. Bebe Shower mulabyewo. Yozaki wamulabyewo naye nga walala wano omulabawo. Waliwo omugagga atalina kumanyika nga Fefe yamuleeta. Okitegeera. Kalokasiita avuga Benzi gundi abere bbaawe. Bapromotinze edition ya Kalokasiita ku NBS. Fefebuzi asobola okupromotinga alubamu y'omukazi ng'ezze tazisobola. Fefebuzi social media. Avuga Benz. Ati kyegambye Kalokasiita avuga Benz. Kalokasiita ayina tiimu emuzinira. Kalokasiita pate ye wano eya EP wali mu Kingdom Mall. Somewhere yampita. Kalokasiita alubamu ye bagipromotingira ku NBS. Fefebuzi akoleyo EP. Nze ndiwo munakibuga. Fefebuzi ye nanyini mugagga. Kati ne bakwala emkwatagana. Omugagga n'amugamba nga omanyi ebyo industry. Bakenzo mbatya. Fefe mbeerera awo. Kati Fefe yawoya. Muleke naawe. Wa mugagga wa. Ayagala okumanya nnyini lubuto lwa Kalokasiita. Ayina kukola lukwano ku Fefe. Ye Fefe kyovola wali ku main event. Teyayimiriddewo nga muki. Ate nanyini omugagga wa Kalokasiita takoma kuteeka Fefe mu ssente yekka. Bonna ababadde ku mukolo balya ku ssente z'omugagga. Buli ali ku mukolo ogwo yali alidde ku ssente z'omugagga oyo. Ekiba kitegeeza nti bangi abamumanyi. Bo bamumanyi. Era ne respect weeri. Kalokasiita respect gy'alina ku bayimbi abalala si ya music. Era yoyo gw'omanyi. Yamumanya Basanchez bamumanyi nabo bamugyemu. Nabba amawulire gaabwe gonna. Spice teyafunamu mu EP. Oli ye yafunamu. Okitegeera? Amawulire gonna gaga Spice yebambi Sheebah neki? Ekyakatikkiro ne Juliana ne kikola ki? Ate nga Juliana gwe lolomodo we gwe yali aleese okukola ki? Naye akatengo ka manager Roja ndowooza kijja kukola tikyakola. Kati laba Spice Sheebah kyabakoze. Spice agenze kwe Serena azinye ajemu engato azikasuseeri ayiyo omutima gwonna nga waali wa Sheebah 13 amutaddeko ekivvulu ng'ate yakakola ennansana. Empalana yayingiddewo dda ninze Roja nkubye. Byali bya kisiru Roja yabikola. Sheebah kubanga ono yali amaze omutekinga over mu public yamutekinga dda over. Spice akola lot of ki igundi ayamba kuziika akola ki okitegeera. Oli ali self centered ennaku yamuluma nnyo tati sitakange. Sitakange. Kati kano ko kali ki? Kati public ekawadde nnyo attention. Kati omutima gumukuba engeri gy'agenda okukolera oli cricket oval. Kati bamugamba tuteekeyo extra tusaleko ab'ennansana. Kitegeeza nti Spice ye nga ye manager we yabala obubi. Olwedde wali ku EP kwe twali tugambidde nti Spice akubye Sheebah ekigwo kuba amubadde kagumba wano waliwo kyetugaa someone breathing under your what? Your throat. Kati ku EP nga Katikkira ze ne Juliana yali awedde yali ayisaani. Ate laba oli wamuinvolvinga. Namwerabiza n'omugenyi w'omukulu. Ate oli n'atwala amawulire gonna amawulire gadda ku Sheebah reconciles what? Spice muwala ate watuuka mu kamera n'alyoka akyamuukirira ku muzindaalo. Simanyi I love you. Ebya Pink. Kati Pink emyaka 5 tujja mubuuza oba Sheebah lolomodo we
ebigambo bya Jovuma Sheebah yanabimanya kati ate otumwoche ffe twerabira bayichulipo bajja kubeera waliwo papa kino ebigambo lolo modo okimanyi you are my idol Roger kyeyayagala okukola kugatta industry industry yokulwana agigatta tewayinza kubaayo industry ya mirembe abantu mulekerawo olimba abantu nobatawaanya musimanyi bwegatte abayimbi twegatte bya kamera semantics twegatta ki Nigeria begattawa di balina n'oluyimba yes ne Cardi alina oluyimba ne Nicki Minaj oyo DJ Khalid yabaabala bizinensi naye bagambye beesanga wogamba ku nsonga y'abayimbi tebasobola kwegatta begatta ki wajja nange okuyimba tulyoke twegatte bakolera wuma still wuma nebalema okubeera nga bonna begatta nedda musobola okwegatta mu wuma Uganda Journalist Association naye waliwo alipotinga ku office nedda yes kati Uganda Music Association yekigatta abaki in what in particular in courts nga wolaba law society waliwo baloya abatagiriiko kati ye unity naye ngaokugatta creative mbosimanyi tukolagana ki enyimba ezimu za beef tukolagana nakunkumanyi. There are few resources in the world, we must fight for them. Kati tukolagana tenga tulino fighting good resources. In the world, there are not enough yes, kati tulino kubanga tulwani ate twegatta tutya bereri ndereno twekube siko twaleko kintu tenaye twaleko lutalo lwa pirawo na nyama akutta akamonda akutta enkoka akutta omukyere mpaka wegugwa ku luki that's it kati Roger najira mweyo insets semantics nga gwenno Roger ne juice yali agenda kukozesa spice press conference nga Roger concentrating ku kivulu kati yes Sheebah amanyi brand biri byawe dire tombuulira amateeka eki show jeri kubanga teyakola yeteka ku nnaku 2 ate olwokubiri tiketi yagabanga be nga gwalabire wala Sheebah anaayitirawo ku erugogaawo anaayitawo ate anaayitawo yamala andi ayinza okugamba engeri kano kakwano kange oba kamera abantu bakimanyi nti tuli bamukwano kampitirewo then nyimbeyo nyimba 3 ate abo baba bagenda muvuma abawagizi okitegeera waliwo ekintu kyokola abawagizi bo ne basigala nga tebakoze eki tolaba Rema kye bamukoze ngoze nene zino ye yabadde ku kamera wali eri okitegeera nekigamba abadde ki mumwagaza ki okitegeera kubeera lutalo lwennyini yes era bazzeeyo ne Spice yazzemu n'akola akameseji nti mundage feke nensi nga nze wembalagaliyo ati omanyi buli muntu aganze ndiriyo kadira yagambye nti nze newe mundaga feke nensi newe mumbituleyi nga nze nsigala ndiki ng'agamba Sheebah olirona bamukolera ennyumba ye erimu ebbaala ye byonna abeera omwo bw'ayambukako eri n'alaba nga agenze entebe wakkirira n'alaba nga agenze ematugga wadda ku baluko n'alaba nga agenze wa kati ali muli eri ye mansoni ye 6-3 jaja ichuli ku nsonga ya bifu eyo yemu Zakayo yafuluma Zakayo bw'afuluma Bebe Kulu ne King Saha olutalo lujja lubeerawo mu bantu olutalo lwa King Saha ne Bebe Kulu mweruli mu bantu naye abantu bakimanyi nti King Saha si y'omu nani ne Bebe Kulu yes era nga we bakimanyi nti Saha yalina olutalo ne Hendrix naye era nga bakimanyi Hendrix si y'omu nani kati population yetegeera okitegeera kyova olaba oluyimba Zakayo olunyuma nnyo naye ate Saha bw'alwongerezaako ebyasimanyi teyakola mbaga ebintu bya divorce byaddamu n'azinaazina era nagendayo juzi ne mga stop toddamu kukola bintu ebyo rasita
eyo si kyekikulese ku show wonoobeera oyimba eyo ekigungu kisoga ku myalo nga bbale kutebesobola bikola ki eyo ewala naye tutuula mu corporate entity nga Serena abantu abaguze emmeezi obamanyaawo abamu bantu ba Bebe Cool abalala ba good lovers ba music oyinayo ekivulu oyina kuyimba abantu bajje muki kane mu kivulu kyono oyimba bisimanyi salite yakola mbaga wali okoze ku mbaga saa so anti kati gama toyina okugenda mu debate gy'onookola ki saa si argumentative person nga Bebe Cool okitegeera saa muntu ali laid back tosasobola Bebe Cool mu media alinga ichuli owulira kati akusinga ne science nga totegedde kati yamukubye ku listi nga 13 n'alyoka amuwandiikira bayibuli owulira naye you are making him to be believable mu public yafuuka ki believable kati buuya amawulire musimayi bisaaba musindise muli abo baani omusajja yavudde era ku Bebe anti kyegambye nti oyinza oyimba naye nga yo population emanyi omuntu gw'oli mu kwerijjako si eki ate nekyagamba akigamba mu buki mu butuufu kati Bebe Cool yateeka mu nsi belief nti ne waabanga Alan yakoze ekintu amukola ki amugamba nti waba Alan gw'onywedde ebidagala Bebe Cool yateeka mu Uganda nti asobola okujja naga nti Alan anywa ebiki kati eyo believability yafuna era eyo Bebe Cool listing kubuulira ejja vaamu award yo yagisuubirizaamu n'okugabiramu yes gwe abantu bagenda n'ekitunula ekyamayumba nawuludde ku sendi agamba Bebe Cool takisobola Bebe Cool takisobola ng'otunudde ku Bebe Cool as a person but tunula ku Bebe Cool as a brand kati abaana b'emitima yabatwalanga atya ate nga nakati akyabatwala Ambat Foundation wano tebagiwaako $5,000 aga Australia so njagala ne mwami sendi atunulye Bebe Cool mu perspective si individual ye Bebe Cool okufuna ettaka kukipresentinga nti abayimbi nga olaba Ministers Village yes ettaka weeriri omanyi abantu njagala bakkirize kyogamba Bebe Cool ayinza obbulwa abantu abamuwa seminti buloka mitayimbwa tiwali so Bebe Cool can actually do this thing regardless oba ennyumba ye tannagimala kuba ennyumba ye agizimba ku ssente ze naye ate ogaba ennyumba ey'oku appreciating omuntu akoze obulungi ajja kukozesa brand Bebe Cool MTN ejje roofing ejje yunula ejje okitegedde so kati mwami Sende ekyo kyenjagala akole ki kuba nalabye kutoka ntoko mwami Sende nga akiwakanya buli muntu akiwakanya okiwakanya ku magnitude ya individual oba n'ebyo by'osinziddeko eka naye ku brand nga Bebe nakipresentinga parliament wekibayinga prime minister individuals omanyi ba individual friend Bebe Cool bayina timu MK bayinza okugula ika 5 ne bazimukwasa ne bagamba twagala ku improvinga quality ya mwana ayimba kati ayimba gwe tuwenje olwokola be studio olwokola baba atulimba nti bayimbi nga baluddewo akuyiteko gaye naye mwatulimba Bebe aina negulo statement yayogedde n'agamba nteeka kamera ya $5,000 oba ya $5,000,000 ku nyumba ye kati ongamba otya nti eyo 360 ogimanya eryawo yemererwa ati okuzimbira abayimbi eyo kamera ogimanya eryawo waakyo ekola eti ne mu Europe gye bakozesa okukwata abapakistani abakwata ku bubina bw'abaana omanyi abantu abava Kazakhstan Pakistan gwe neyo kamera ogiyita mmere abantu Bebe Cool bajja musiima after abanamutegeera amangu be bamusiima leero lwakuba naye ekibuli kye tekimuwa tawa abantu budde bamulowoozeko bamusiima aba yatandise avaawo okitegeera naye nga mu mutima gyabwe bakkiriza nti Bebe Cool ye muyimbi
ayagala oteeka abayimbi mu layini atababiikiriza Kamyo tayinza kukubulira kituufu kuba naye azze awuga bw'atyo nga wange ojja kikola kuba naye tamanyi ne Bebe Cool akugamba wadde ebiddagala ebiri ne mu America baselebrity abamanyi tulina okukontinuwinga okulaga abayusi nti si kirungi kati Allen Skin nange nze nnyini yanyiiza nze nnyumirwa ennyimba za Allen Skin addugala agannyo gayero agaayagaaya okitegeera ojjute mu studio ng'ogaayagaaya mbu simanyi baamugamba mbu brandi ye nkwacyo kubanga alina akayimba owoomesa enkwacyo kati buli wajja mu studio ajja agaayagaaya ebinnyo bya yero n'omutunuulira nze sina kyensaagala sanga Allen Skin so okkiriziganya ne Bebe Cool nti abayimbi ate kambabuulire let me tell you mwe abantu abagenda ne mweddugaza nti no bakulowooze nti onywa enjaga let me tell you mwe abalasita mwe abeeyambaza empale za balansi ne mwekozanga abanywa ennyo mmwe munywera ddala layisi fe abali muno fe tunywera konko munywa kiriya omanyi lwaki abazungu bateekawo emisango ku cocaine waabwe si wa buli every dick tomand kyowaba bamukwatira waba ki olina omukozesa ng'oli smart to the level that omusobola so abantu mwenna njagala muyiga waliwo kye tuyita using drugs and abusing drugs bantu bangi they use drugs goli ku misuse of drugs ekyo bola bakwata yes kuba ali ku use yes ali ku use Edgar Davids wali omumanyi omusambe yasambanga ne galubindi mukazi we yali yanaaba ebintu biri poisonous mu maaso mukazi we yali yabitabudde nga tamanyi ne bamuwa galubindi ezo naye nga zanjaga kuba enjaga ki ddagala naye olikozesa otya mwe muli ku abuse muli ku poor quality ate nga muli ku abuse ffe tuli ku quality awo wenyini kituleeta ku Bebe Cool list eyabaddeyo abayimbi be yataddeko Mudra John Black Grenade gwe muyimbi kiwo asinze omwaka guno gugamba wano teyalimbyemu yekubidde wano yakoze bwati kati nsomeramu awo ku list list yasoose kubeerako Mudra has done well kuliko Mudra ne kuliko Grenade number 1 Grenade akoze bulungi waaki Grenade okuva bwe yava mu timu no sleep n'agenda mbyabakazi n'atagala awo ng'ennyimba tewakola ki ndowooza ojjuke alina akayimba akalina vidiyo ennungi ng'eyita mu bbanga ezo ez'empya naye era tekaakola ki tekakwata naye alina picha ne pinki lubadde lwa tabu alina babandana lubadde nalwo lwaki alina oluyimba ne joy alina embuzi n'ente alina oluyimba ne joyiranda ekitegeera kati wotunulamu endabika enneerabirira entambula Grenade abadde wa tabu official yes ate oteekawo slogan mu country oba ofuuse mubi era Bobi Wine awo yayitirangawo ng'aleeta kawaani n'aleeta akalala manya saizi yo bada biki katolaba ne bazabaza siba nobody dogoda because music olina okucreatinga huuku eneegenda mubaki mu bantu kati kati omuddi waliwo kano akaana ak'ogujozijozi ku tikitoko simanyi kamuto kasebo you need to create a hook kyovola abantu abamu balabako katonda bagera tebayina face value bakaye afaanana ng'abantu ba bulijjo naye ekyulinze ndi nnyonyi nyange buli muntu ayagala okunda yes naye kaye wava ku ssimu afaanana abantu ba bulijjo kati yeekolera oyinza ogamuguwa ddalu naye nze embeera eri bw'osanze jajja ekyuli leero ne bw'ava mu kamera ogenda okumusanga ne kati kyangu nnyo kayo okukubulira mu bantu ekyo kituufu branding ntuufu Chameleone omulaba
Chameleone w'obuviiri buviiri butintinge buki w'amaanyi. Chameleone Wakati ng'alina kat is a normal person. Oyo Chameleone naye luli ng'olina obuviiri bwe busatu buna bw'okola ki kyekiremezaako aganaga oluviiriviiri afuneefuneko kakanya kati aganaga ne wajjako akakanya abeera muntu wa bulijjo ani amanyi aganaga. Yes kyova olaba bambi n'afuba ne yeetekako akakira atambulireko bakole ki n'engatto be baakulira mu kyalo batambuza mbaliga kati asobole okulyetinga ki believability. Namba 2 yattereddeko Mudra. Awo wennyini Brunedi dho wadde w'amaanyi atukubye omwaka guno era giri emizeege egy'abakazi gikyaliwo. Emizeege gy'abakazi gitambula n'abayimbi gwe tewamulabyeko nga bamuwadde awaadi anti yasoose kati omanyi abakazi bakunamya bisambi abasajja bakunamya biki bifuba tewalaba bashakibu tebaba mu masaati ndowooza kati ng'omukazi wakulaga ekisambi n'abasajja balaga ki beere kubanga nalaba mu Brians buli ayambadde obulungi nga munda temuli ki eitha mubaamu katimba oba temuba. Brunedi bamuwa awaadi n'asooka yeetooloola gundi ekomba nga abakazi bonna abateereddewo bakola kindowooza yebino ebisambi byabwe. Abakazi baba bagwa. Yes kubanga vidiyo ya $15,000,000 agijjewa. Music is advantage. Oba olinamu omukazi agenda okukuwa $5,000,000 why not? Naye ate si kirungi obe mu music nga tewali ayinza kukuwa $5,000,000 ameka? 5. Do you get it? Kati aganaga ni gwayinza okuggyako $5,000,000. Naye Brunedi ajja ku mukazi $5,000,000 ng'ate amuwadde gangoye. Okitegedde? Ye n'adivert nga n'agenda mu studio. Kyova olaba waliwo abayimbi nga bayimba nnyo naye kubanga adependinga ku kuyimba. Wabawo nga tayimba nnyo naye ng'ogenda olaba entambula. Okitegeera akola ebintu abakazi bakola ki byebaagala. Ba Brunoke vidiyo yinza obutamulemba yinza n'obutatambula nnyo naye nga vidiyo yabadde ki ali wala because tatunda only ki music. Kati abayimbi abamuwa omuggyako music talina kyatunda. Yes kubaza abanigeria abaana mu temubalaba bonna abo abanigeria abaana tebatunda. You cannot sell only music. Singa Jamalo yayimba Serena naye addugala abantu abamu baprefaringa bawulira ku leediyo. Yes kitukugamba kati Brunoke goyinza omumujerega naye ojja gerula nga alina kolabo ne Fireboy ng'oluyimba luzze nga Fireboy awulira they connect, they have a vibe. Vidiyo egende amwesiga, they have trust, they are nice looking, they are good. Ekya music amugamu naye just music bwabeera ayitamu naye abantu tebannamuwa nnyo maki omukazi ekyo ajja kikkiriza naye ojja kujja oddugala ng'ojja kwani ssente Allen Skinny ng'ajja kwani ssente ne bw'anaaba n'ennyimba ezikuba era n'ebiyimba ebikubira bayaaya abawala tebabyagala nnyo. yatuwadde Mudra n'atuteeramu ennyimba olwa Barobaro ne Ai. Mudra ayimbye bulungi nti as a young artist wali yakolako obuyimba buli mu COVID ne tulowooza COVID ki artist nakola akayimba Ai ne Sheebah tubeerawo kati nakola Barobaro. Yes Barobaro club song sinti luyina meaning sinti ogenda luwulira for long time naye lubadde lwa moment nga lukuba nnyo lukubye Kenya lukubye lukubye era kyo kyagaliddeko Mudra naye gyali muwandiise suubira okuba nga ajja kulirizinga omulungi omumusika omulungi kuba is keeping the trail. Zoe everything kwa Zoe kibadde on point. Actually lwa bugumu nnyo naye nga Zoe yandibadde ali waggulu wa Mudra nani ne Brunedi naye lwakubanga ye Bebe Cool aludde mu music agendera ku ground. Yes kati ku ground Mudra ne
basinga gundi otambula kuba ono lebe mutambuza eyagala mutunda mu world so temujajamya kati ate bano wano ground mama batandikira wansi gulunedi atandika okuyimba kuva ku nikani nawaddako azivanga mizigo Azawi omwaka ogujja management ye ina kweterezaamu ki? Azawi management ye kyerina okuteeka mu ndowooza erina okwongeramu amaanyi ku gulawundi ngaki gazawi kansuubire Tusangiza Avenue weneeba ekyakola eri tour byekola mu country ne endinga mu cricket oval era still omwaka Azawi kyerina omukolera bantu bayongere omufiiringa but with good music Azawi abadde wa tabbo nnyo still olwo nga tutunuulidde Swangs ogisaanikira ewamu gundi Vinka yatanafuna concert abaddeyo n'oluyimba Thank God ne One Bite then Nwaje akoze concert what is next for these two girls Nwaje and Vinka? Nga wenkugambye nti Tusangiza Avenue ebya Nwaje ebya pressurize ekivulu byava mu public tekyali mu tekirina kubanga tebakirina kuba bayina tuweeri gye gambye tiweetaaga konsati bakola Aluwa ne bakola Mbale ne basemba mu cricket oval nga baleese batayirasu ki okitegeera. Do you need a concert? You just need an album ngeri all over digital okitegeera then na performances but a concert yo Tusangiza Avenue kati yafuna ne band bagita Black Simanyi Spirit Black Simanyani kati balina ne band nti wobapangisa olina leta ne band ebakola ki ebakubira. So the future for Vinka Azawi and Zafaran is bright even Winnie Nwaje ndowooza mwaka guno alina a lot to thank God for. Nzikiriza Winnie Nwaje abadde most booked artist yes so all corporate gigs akyuse mu bukyusa omwaka guno kigenda twogeza kwebano Byeyayogedde Waiki ne Dr. Jose Chameleon abalina concert Waiki ali mu May Serena ndowooza then ne Chameleon nabo kwe bali ku Bebe Cruise list. Waiki omwaka guno oguwedde akoze atya? Abaddeyo n'obuyimba kayimba ke kamu feeling katambudde then najja n'abaamu ne teacher ne fiki mu lisiti omu fiki mwali taliiko naye ng'atenze ndaba yabadde n'omwaka omulungi taliiko awo nange ku Waiki Benda ne fiki given that ne kolabo etambuza Waiki Benda right now agirimu ne fiki yamala nakulaba nga fiki abadde ne concert kawondooza fiki was done injustice mu Waiki Benda nandibadde nani ne fiki yeah naye nga kimu garantinga nti omwaka guno atuwe concert ani Waiki Benda has been fighting okuva we yafiira directly ate nga weekugambye weewala nnyo okgenda ku overview okitegeera nti abantu bakulabye ne bwota music Red Band ne waata oluyimba olulungi baluyisaako buyisa maki okitegedde kati Waiki Benda kyakola ki kyabala ate ye omanyi concert is not music concert is connection. Waiki Benda ali CEO mu company engezi ali connected ku NBS ayina empisa banka kati yabala Serena ng'esobola okukola ki ate ng'emuteekeko value kuba kati muyimbi ayimbye alinga Water talina kye yali atukoledde atuyimbyeyo kayimba kaki kamukamu ndoza he wants to recollect himself neba Yuga Boys bano byasayininze afuna ekintu kyakola 2023 kimugatteko value manyi Serena esobola okuleeta mu ki value yes. Dr. Jose Chameleon gwanga muje 10 February Dr. Jose Chameleon gwanga oluyimba olwo lukoze emyaka kati eki which means yaluyimba bulungi ki nnyo nga Chameleon era naye ajja weza abaki abantu naye after this show
Chameleone naye alina olowooza ku corporate ki show anti naye era okuze tojja kati olwokuba okuze tosobola buukabuuka na energy eri ki gye walina kati ate bali ab'ekisaawe bo eva beeyongeramu abaana abaki abato abamagamba dokita akola show kati oyinza obbawa unbefitting energy ki performance kyegamba at a certain level weetaagamu corporate ki show nga Chameleone abantu bagaa nti okuyingira $100 emmeza ya $1 yes okitegeera yagiyisa nogiyisa abantu batuka naye nga yawa value ennungi however kino nga kiwedde tosuubira ne 2024 ddemu ekitegeera kati awo oba olina obalayo ekintu ekiki wabaddewo sageze oluvuvu mu rumors nti ye ne big events amutegeka akirimu mbuti bakyakwatagana bakwatagana kuba nze ndi signed ku eyo event era nandikitegedde kuba neno sasulwa yes Chameleone yennyini yanteekako $4,000,000 yakampa akeemu management ye yandikomendinga ne King Michael ewa big event ku $1,000,000 meka big event yakampako $1,000,000 ki so sirowooza naye nga omanyi obutakkanya bubaawo naye nga sinti forever bayinza oba oliyagaye bayombyemu Chameleone tomumanyi naye nga bakyakolagana otherwise nalibadde ne information yeyo tasobola ate drekali gagibaaka atya naawe oyo ajja kwagala anaagenda ofuna empapula ddengulu ng'ate music yadduka waliwo kye tuyita overview era nilukoma ayimba takyayinza yimba n'atunda baamulaba dda Leila Kayondo kati abantu baagala aloma Lucy Ngendo okiwulira yes kati oba wayimba n'otatundirawo newoyimba longo oba kikonwa do you get it oba kikonwa nairali aliruddawa ajja kwambala engatto empanvu asibe sitayiro amyusa amaaso ate yakayimba bamulimbelimbe badikiteeta bajjako tewali music wano w'abantu bali bweru Angelina aliwo owerandani yes yalaba nga tekikola abantu tosobola because n'abayimbi bawano bablockinga music aveeri Rabadaba bamublockinga kati nga Chameleone omudijja agenda kuba oluyimba Chameleone ali mu audience adde ku lwangerina walabadaba you get it yes so overview kati ogenda ova wano lwakuba nti ekibadduse ebweru bw'oba obadde personality n'ogwira mu Uganda ogwa bubi ebweru osigazaako kaki olaga wa mukulu okitegeere ebweru osigazaako kaki katiibwa kyova olaba buli pyanta owaye ekifo kye ekyema kinti na pyanta because golowooza eri waliyo comfortability togenze kukola baluusi wanya n'abaani oba bonna abali olwaki tebategekayo concert ne balinda Chosen Beck n'Alani Cruz abantu beeri bawagira ava Uganda so si nti balinda bali eri betegeka tebakulimba awo wenyini Byeyayogedde bwe tuba twogerera ku nsonga eza Rabadaba ne Nalongo Rabadaba yavadde wa Nalongo kyoba omanya kati wajja tu updates owaake kati ndi busy nkolagana na speaker ebintu ebimu byesonyiwa ebintu ebimu byabakaye kiki ekyamugjawo Nalongo yawunzika awangudde kozi yali agambye n'okumudipotinga byonna biba tebikyasoboka Bulaaya waliwo kye bayita empagama ogimanyi lulimi Luganda oyinza olya akagumba ne kakwate ne kakuwaga bagiyita mpagama eno tokyuka neno tokola ki kati Rabadaba mpagama okufuna empapula ofuuka mpagama oli ne bagamba akagumba kamulakidde kati Nalongo akolola kadde naye nga tekasobola ng'ate oli bw'ayiga Bungereza kati akyamusobola n'emikwano ayina
n'abaagala omupaaza weebali n'abamumeketa wiikire weebali kati bulaaya bw'atyo survival for the fittest. Naalongo mu bufunze tuyinza okugamba nti yawangula Rabadaba ali awo kati ali mu bbanga yatangaala. Tokitegeerera sitiiru ate yamuwankugambye empagama yali mu wiini kubanga tolina gy'omuzza yatuuka ate takyali naawe kye bayita empagama ate yamuwangula ki naye nga zeeyo mu maziga ge kwesiba mu baserebulite kati agenda kudda akimaalimpa eyakola ekiva e Bulaaya ye yali omutuufu. Oli musajja musabuzi mu nsonga z'ekiva e Bulaaya. Kiva e Bulaaya mbikunyonnyola kati nalo nga ajja kudda akimaalimpa alimpa omusajja kati ali ku kagaali bw'ati ayagala basita ate gwe olina olusuku lwa sementi ye nalongo yaluyina lwerukuba obatuuka okunyiga oluyimba nalwo lulema Gulunedi wa Bbeeyi takyamusobola. Gulunedi kati alinnye nnyo Bbeeyi ate akubuuza oli ne Rabadaba atobe ne Gulunedi Gulunedi baayisa ddaba Rabadaba si mu nnyimba oba kumanya kuyimba naye mu times ne branding kati wane Uganda wali wani Gulunedi official yateekawo n'eŋŋomba ffenna tuli babandana awo wennyini Kalokasiita ne Fefebuzi. Fefebuzi ye bba wa Kalokasiita gwe kitegeere bw'otyo kati nannyini mu lubuto Fefe yamumanyi Fefe ye Dikoyi ye yaleeta omugagga ku gundi wamulabyewo Fefebuzi Baby Shower wamulabyewo yewoza ati wamulabyewo naye nga walala walina omulabawo waliwo omugagga atalina kumanyika nga Fefe ye yamuleeta okitegeera Kalokasiita avuga benzi gundi abere bbaawe bapromotinze edition ya Kalokasiita ku NBS Fefebuzi asobola okupromotinga alubamu y'omukazi ng'ezze tazisobola Fefebuzi social media avuga Benz ati kyegambye Kalokasiita avuga Benz Kalokasiita ayina tiimu emuzinira Kalokasiita pate ye wano eya EP wali mu Kingdom Mall Samuel yampita Kalokasiita alubamu ye bagipromotingira kweniki Fefebuzi akoleyo EP bw'oba weeyinga nze ndi Munakibuga Fefebuzi ye nannyini mugagga kati ne bakwala enkwatagana omugagga n'amugamba nga omanyi eby'omu industry Bakenzo mbatya Fefe mbeerera awo kati Fefe yawooyawooya muleke naawe wa mugagga wa ayagala okumanya nnyini lubuto lwa Kalokasiita alina kukola lukwano ku Fefe ye Fefe kyova olaba wali ku main event teyayimiriddewo nga muki ate nannyini omugagga wa Kalokasiita takoma kuteeka Fefe mu ssente yekka bonna ababadde ku mukolo balya ku ssente z'omugagga buli ali ku mukolo ogwo yali alidde ku ssente z'omugagga oyo ekiba kitegeeza nti bangi abamumanyi bo bamumanyi era ne respect weeri Kalokasiita respect gy'alina ku bayimbi abalala si ya music era yoyo gw'omanyi simutegedde yamumanya Basanchez bamumanyi nabo bamugyemu